Ogamba otya gwe munange agenda maaso n'okubanga olaba nze Kabugo Peter eno ye channel emanyiddwa nga Learn Luganda oba giyite yiga Oluganda. Ku mukutu guno tuyigirako ensonga nnyingi nnyo ezikwata ku Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Nina content mungi nnyo oba nina ebintu bingi nnyo bye nkubiwulira ku channel eno oba ku mukutu guno ebikwata ku Buganda ne Uganda naye nga okusingira ddala tutunuulira nnyo Buganda. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ebimu ku bibala ebitasangikasangika. Ebibala bino nga kumpi biwedde nawo tolina woobiraba wangi. Nteekebwamu ssente bannange amanyiddwa nga Bakatene Home and Interiors UG basangibwa awo Nnamulanda Ntebe Road. Nga bano bakutereereza ennyumba yo munda gamba ng'okuteeramu curtains, bakusobola okuteeramu buli kimu ky'olowoozaako, bed covers, balina ebitanda, balina amasuuka, balina buli kintu kyonna ky'osobola okulowoozaako mu kutereeza ennyumba. Buli w'olowooza ku bintu byonna ebiriibwa, mwanattu oyinza okulowooza ku mmere, oyinza okulowooza ku nva n'ebirala bingi nnyo. Naye obadde okimanyi nti ebimu ku bintu ebisinga okuliibwa ng'ate bya mugaso mwe muli n'ebibala? Bw'oyogera ku bibala bingi nnyo omuntu by'asobola okulowoozaako omuli emiyembe, omuli emicungwa, omuli ffene, mangada, amapeera, empirivuma n'ebirala bingi nnyo by'osobola okulowoozaako nga twogedde ku bibala. Abaffe ebibala ebimu obadde okimanyi nti okuze kutuuka awo nga tobirabangako, oba nga wali obirabyeko nga tomanyi bye babiyita, oba nga omanyi bye babiyita nga tobiryangako. Ebibala nga ekitaffeeri, ekigungwa, enkomamawanga n'ebimu ku bibala ebisinga okubeera nnyo ku kizinga kye kibala ekimanyiddwa nga ekigungwa. Ekigungwa kibala ekiwoomu ennyo ekyenkanidde awo era nga bwe kiba kikyali kibisi kiba kya kiragala, naye ate bwe kyengera oba bwe kituuka okuliibwa kiba kya kyenvu oba muyite yellow. Ekigungwa kino kisangibwa nnyo ku bizinga, naddala ebizinga Buvuma. Ku bizinga ebirala simanyi kuba sirigendangako, naye ku bizinga Buvuma kuno bisangibwako nnyo era biriibwa, naye ng'okusingira ddala biriibwa nnyo enkima lwa nsonga nti bibeera nnyo mu kibira ate ku miti emiwanvu. Ekyo ky'olengera awo kye bayita ekigungwa, kiwoomu kizibu era nga kiwonya endwadde ezitali zimu. Kirimu ensigo munda gy'onuuna ng'ewoomerera. Gwe nno oba afuna omukisa ogulya ku grapes oba ziyite omuzabbibu, nga bw'olaba ensigo y'omuzabbibu munda bw'ebeera, kye kimu n'ekigungwa. Bibala bingi nnyo ebibeera mu nsiko gamba nga empirivuma. Empirivuma gwe munnange anoonya amaanyi ag'ekisajja obeere nga entaagwa, gyekwate, osobola okugirya nga nnyengevu oba okugisekula obuwunga bwayo oba ensaano n'ogissa ku caayi. Ekigungwa kino bye bimu ku bibala ebitasangikasangika buli wantu era kizibu okusanga awantu we batunda ebibala ng'ekigungwa weekiri, nga bw'onoosangawo ekitaffeeri, emicungwa, obutunda, empirivuma, enkomamawanga, bingi. Ekigungwa kino kizibu kya kusanga. Guno omulundi weefunidde we nakwatira olutambi luno, ekigungwa kino nakisanga Buvuma omwaka gwa 2022 we nakisanga Buvuma. Na bwe kityo ekigungwa ne nkigwako ne ŋŋamba nti nina okukibaleetera nammwe mukirabeko. Kyekyo kye bayita ekigungwa. Bw'oba olina bye weetaaga okumanya ebisingawo, kubanga wano nsomesezaawo ebintu bingi nnyo, gamba nga enyiga y'okuwandiika Oluganda, okwogera Oluganda, okusoma Oluganda n'ebyafaayo bya Buganda. Nina obutambi bungi nnyo obugendayo buli luvannyuma lwa wiiki emu nga tuyiga. Lwaki njogera ntabiikiriza olulimi Oluzungu n'Oluganda? Lwa nsonga nti bangi nnyo
abali ku mukutu guno ate tebamanyi Luganda throughout. So olina okubateeramu ebigambo osobole okutambuliramu nabo gye buligendere mu maaso kituuka kaseera nga twogera bwogezi Luganda nga twerigoosolera mu Luganda nga tewali atukuba ku mukono. Naye nga teweerabira bakate ne Home and Interiors, yitayo olabe ebintu bye balina obulungi bwabyo, nabwe kityo ojja kuba ofunamu enjawulo. Nze Kabugo Peter, gwe bali nnyo bali eddala.